basena banyo mwe namba namusisa mu linnya lya Yesu Kristo amanya nga bulijjo Victor Kateeba investor wamwe nga tusangibwa Tegeera Budo ye butwazimba Valley Addition Center egattako ebintu omutindo tuyigiriza abasajja n'abakyala okulima n'okulunda okw'omulembe guno nga balima rosemary tumugattako omutindo ne tukola mu products zino zonna z'olaba tukola mu perfume tukola mu air freshener tukola mu eddagala lya pressure eddagala lya ulcers tukola mu amajaani tukola mu soda ituba clear plus ne energy drink ate tuyigiriza n'abantu okulunda omumyu nga bw'omala okulunda omumyu nga bw'omulaba omumyu bwonna ate obumyu obwo tubugattako omutindo tutya tukola mu sausages n'ennyama kubanga tulina restaurants so oyo yenna tuyigiriza abasajja n'abakyala Yiga okukola n'esawo Uganda tusangibwa Tegeera Budo ebutusangibwa bw'oba otwetaaze kuba ku namba y'essimu eno eri 0786 233 505 eyokubiri eri 0705 5 10 so mwebale kutwagala mwebale kutulaba mukama abampeere sente ng'ova mu bwavu Yiga okukola n'esawo Uganda bwebanga obwavu bukuluma bulope kusawo Uganda buli mande twategeka kirasi za Tegeera mangu otambulire bulamu obweyagaza buli mande sawa 3 omusomo gwa bwerere mujje tusomwe mujje twekulakulanye n'oyo yenna ng'oyagala fund oyina ettaka oyagala kulunda omumyu oyagala kulima rosemary naye olina sente nga tezimala oyetaaga tukwatireko ku mukono tukoye akasente n'ekyo kyona tukikola buli mande saawa 3 jangu Tegeera Budo tuyiga okukola tuyiga okulima nga tulindira abafunda ate netuganyirwamu ndiye part of Africa mujje tukolere wamu gamba SAO S stands for special gamba special guno omulembe ogutulimu gulu special ku mirembe emirala ekyakaabya kitaawo amaziga n'emama wateko kisobola kukaba amaziga mu mulembe guno omulembe gwa compact gwe bakabirako amaziga ate guno gwa memory alo ga mulembe mulala ogutulimu kitegeeza guno omulembe ogutulimu gwetaaga abasajja n'abakyala nga bakozi ate nga batya Katonda guno omulembe ogutulimu gwetaaga abasajja n'abakyala nga bagenda kukolesa obwongo si maanyi si kusoma ndabyeko balina degrees nga babeera ku street Kampala n'atambula nenga tonne kutuka olubege tabalabangako nga balina briefcase zirimu epapula byonna degrees 6 naye bakeera kutuula wali ku State Square ani alabalabyeko so guno omulembe ogutulimu gamba ogutulimu gwetaaga omusajja n'omukyala ng'olina emirimu emeka omulimu gumu tugumala ate omulembe guno ogutuyingiddemu oguli special gwetaaga omusajja n'omukyala ng'ogenda kutegeera obugagga obuli mu ttaka obugagga bwonna buli muki buli kintu kyonna ekiramu kyolaba kiri kiramu ku lw'ettaka embuzi ziri omuddo bagusimbawa emmere eyimulya bagisimbawa amafuta bagajjawa bameka bakitegedde so katuzze kukuyigiriza Yiga okukola n'esawo Uganda kyogere Yiga okukola naki ate bw'omala okuyiga okukola tulina n'ekiraasi ebayita Tegeera mangu otambulire mu bulamu obweyagaza oyinza okuyiga okukola n'okola ekiro n'emisana ate ne school fees n'ekula n'emmere n'ebula tuleese bizinesi ziri 7 gamba 7 twagala mu bizinesi 7 olonde mumeka 3 ezogenda kusuukulumwamu owaffe omusajja bwe yalundanga ente nezaala bulungi boogera ng'aliko omukono gw'okulunda aliko omukono gw'okubaza emmere aliko omukono musika ekitegeeza so abeera ali anointed mu ekyo buli bizinesi z'olaba wano ku nsi aliwo Katonda ze yakuteerako nga bw'ozeetabamu osuukuluma n'obeera w'amaanyi n'otambulira mu bulamu obweyagaza so kati tulina bizinesi ezi 7 ogenda kulondawo meka nga bw'omala okuzeetabamu okuva na leero buli mwezi ogenda kutandika kuyingiza obukadde 3 kudda waggulu olidde ate ng'onywedde ekyo tumukikubiranga leo kuba bw'ogamba obukadde 3 then tulina kyebayita oil gamba oil buli kyuma ky'amaanyi buli engine y'amaanyi gana amasima butwogererako mu transformer bateekamu oil amasanyalazi g'olaba ago amasimu mu mulongo tubateekamu oil
amasanyazi mu transformer bateekamu ki ge matala golaba. Buli musajja buli mukyala ayagala kubeera mu bulamu bweyagaza olina okubaako ky'otunda, olina okubaako ky'otwala mu katale. Ababadde balina bibatunda mu lockdown babadde bagula amamotoka. Mu lockdown balina za hardware nga batunda amabaati, batunda omusenyi, babadde nga bakola. Halo? N'abamabbala bagaggala naye ng'emabega kubanga batunda omwenge nga bakola. So kati neighbor gamba halo? Bw'oba oyagala kutambula mu bulamu bweyagaza baako ky'okola ki? Kati okujja okuyigiriza okulima n'okulunda kw'omulembe guno nga kisoboka n'obaako ky'olima n'obaako ky'olunda ate sawa Uganda n'ekikugulako ffe tukigattako omutindo naffe tukitwala mu katale. Akirimye n'afunamu, akigasseeko omutindo n'afunamu, n'akitunda n'afunamu, n'akiguza okukikolesa awaka n'aganyirwamu. Ensi bw'eto bw'etambula. Nate bw'oyagala okyerimire, okyetundire, okyeriire, ogenda kumaliriza ng'ekiwaakaaba emyaka ebiri eyayita oddamu n'okikaaba. Be bano abantu b'osanga nga ye buli mwaka, buli ttaamu akaaba school fees. Buli mwezi akaaba ssente z'okupangisa. Business number one, nga business number one. Tulina ekibayita farming as a business. Yogera. Mu farming as a business tulina ekibayita herbs and spices. Mu herbs and spices tulina ekibayita king of herbs and spices. Kyogere tawe? Bw'oba oyagala kutegeera ensi bw'etambula. Halo? Ekisookerako ddala, gamba ekisookerako ddala. Otegeera ensi eragawa. N'ogisookayo. Nekusangayo, gamba nensangayo. N'ogijjako ekibayita ssente, gamba ssente. Buli mukyala yenna waali tasobola kufuluma awaka nga talina kyayesiize ku mubiri oba nga talina kyayekubye. Haliwo omukazi asobola kunaaba n'afuluma ennyumba nga talina kyayikozeeko kweri? Kama niyagamba ekizibu kweri? Aliwo omukyala asobola kufumba caayi, asobola kufumba ekyennyanja oba ennyama n'atabaako kyayisaamu? Kizibu. Kitegeeza buli kyonna ekikola ku lususu lw'omuntu n'ekyo kye bateeka mu caayi eyongere okuwooma oba ekyennyanja oba ennyama bakiyita spices. Kati yagenda kutegeera ngu Uganda yagenda kuva mu mikono y'abazungu nga tulina miliyoni 6 z'abantu, kati tulina miliyoni zimeka? Ana mmeka? Ettaka lya Uganda lyali lyeyongeddeko Kenya? Uganda yagenda kuva mu mikono y'abazungu nga tulina capital city lyeki? Naye kati tulina city zimeka? Kitegeeza ettaka lyayeyongera okufunda, Abanyayuganda bongera okuzaala nnyo ng'akamyufu. Kati omusajja n'omukyala agenda kwanguyirwa omulembe guno ogwa after covid generation baguyita batya? Awo badde otambulira enusu 1000 kati otambulirako meka? Aye 5 bakyaliyo? Halo? Gye tuli? Kakitegeeza omusajja n'omukyala agenda kusobola omulembe guno alina okuddira akataka kali akatono k'alina, gamba akataka akatono, n'akakolesa nnyo okusinga alina eka z'ebintu ebirala. Ate ng'ekyo kyalimye ku ttaka eryo, gamba eryo, bw'akigattako omutindo tukitwala mu America oba China nkireeta akasente akaweeru mu Uganda. Tosobola kwetuka omuti gwa karutuusi n'ogutwala Dubai. Genda ogwetuka ogutwala. Tugenda kubayigiza babalina eka emu y'ettaka, osobola kulimirako olusuku lw'amatooke n'ente n'ebintu ebirala, ate n'otemako poloti 5 ku 10. 5 ku meka? Ate 5 ku 10 n'ofunamu obukadde 3 buli mwezi, ate okusinga eka 2 z'ente n'omwanyi n'ebintu ebirala kubanga nabyo tubyetaaga. Kwa 5 ku 10 osobola kukolerawo ki n'ofuna miliyoni 3 kudda waggulu. Ate ng'ennyumba weeri ne compound ne toilet. Tulina ekibayita rosemary mu king of herbs and spices. Rosemary tumukolamu ki? Nga rosemary yekka tumukolamu ebintu 10. 1. Tukolamu air freshener, tukolamu perfume, tukolamu amajani, tukolamu oil bamuyita essential oil obubateeka mu bizigo.
obateeka mu saamundu bayita liquid soap. Rosemary tumukolamu ekibayita amakerenda ag'abasajja n'abakyala abeerabiralabira. Halo gamba Rosemary. Ate Rosemary ayamba ki? Rosemary bw'omusimba awaka ekisookerako agoba ensiri awaka atta ebiyenje. Halo Rosemary bw'omusimba awaka n'omunuusa n'oba nga musitegedde akawoowo kano, gamba akawoowo kano kaziiza omwana okwerabirabira n'omuntu omukazi omuntu omukulu. So gwe twalaba nga tosobola kubimeketa netukoramu ka soda, tukoramu soda bamuyita Clear Plus. Yogera tulabe ebyo soda bayita Clear Plus azibukula emiswa kasumulule. Gamba Rosemary. Tugattamu omulondo, gamba omulondo. Bawa abantu bakwateko golinga abalaga ekitaala bakwateko bawunuuse. Hari omulala yazze wana yerabidde esimu eri mu nsawo ali mugamba esimu yange sigira bwamaliza nga kwata musawo ati banange nga mweri. Asimbe holo girabe enu n'ogisaamu Rosemary n'ossaako ekigimusa kyaffe. Gamba ekigimusa bakiyita sawo plant glow. Bw'omusimba leero nayita ennaku bbiri osooka n'oyiwako buli weeks bbiri n'oteekako ki mukiraba mu 5 ku 10 olusalo olusooka ofunamu obukado mukitegedde ku myezi 7 ku 8 ekola ki ate awo n'otandika okusala buli myezi 3 ku 4 kumala emyaka 7 ng'osala kata. Omuntu gwa Rosemary ogulaba guno ono wa myezi 4 naye kubanga ali mu kaveya talina mirandire. Singa abadde mu ttaka nga wassako ekigimusa abeera nga amalayo wa ekigimusa bakiyita sawo plant glow. Abalimi ba kabeji, abalimi ennyanya, abalima bilinganya, kino kyekigimusa ekiri organic. Tulabyeko abasajja n'abakyala bakola ebigimusa ebiteeka ku nnyanya n'ekabeji. Bw'omala okubissa ku nnyanya n'ekabeji ate n'ozibatwalira ate kabeji ezo tebazigula ate boogera nga baagala eziri organic. Fe Abanyayuganda ntulya kabeji ezo n'osanga nga buli famire, buli kanisa, buli kereziya erimu omulwadde wa ulcers. Kubakolera ekigimusa kino nga kya butonde. Okiteeka kabeji ku nnyanya, ku lumonde, ku mwanyi, kirwanisa obuhuka obubadde bulumba ebirime byaffe. Tukikolera wano musawo Uganda. Awo mbanje taka kwengalo z'empaka. Tuyina ekibayita lemon balm. Alimye 5 ku 10. Lwaki bweba nga njigiriza Abanyayuganda ntera nnyo okubagamba 5 ku 10. Gamba 5 ku 10. Bw'oliba ng'otandika bizinesi yonna otandika mpola. Anakitegedde. Bw'oliba oyagala kukola edduuka lya miliyoni 600 otandika n'emitwalo 10 n'oba ng'ozimba. Okitegedde ogenda kumala omwaka mulamba ng'otuuse w'olaga. Nze bino byonna byolaba bino byonna n'atandika n'emitwalo egi. Emitwalo egi. Naye kati tuli mu kuzimba akatale ka buhumbi 4. Tuli mu kuzimba petrol station. Naye nga n'atandika n'emitwalo emeka? Naye kubanga nali manyiwundaga. So bw'oba ng'otandika togenda kunkanga njagala kusimba eka 10, eka 2, tandika ne polota 5 ku 10. Tandika ne eka 1. Obeere nga bw'okoma okulima obeere ng'ogenda gaining experience. N'atandika n'omuti gwa Rosemary n'atandika n'omulimi naye kati tulina abalimi emitwalo 32. N'atandika n'akamotoka akatambuza amajaani. Kati tulina amaduuka 82, 820 so. Gamba naye batandika mpala. Bw'olirinda okutandika n'ekinene tolitandika. Bw'olyagala kukola edduuka lya mitwalo 8 n'okwata emitwalo 2 n'ogatereka oti ngenda kubanga anyongerako omukazi agenda kulwala ow'omwana ate ozitwoleyo zirye. Bw'oba otandika edduuka tandika n'ekimeeza. Teekawo switi, teekawo bagiya, tandikira ku kimeeza. Okibeerawo weeks 2 naye ng'omanye ogenda okukola ekiduuka mu kikuubo. Bw'oba owulira ng'oyagala kukola botiiki otandika n'ejiini 2 ne blouse ne top. Babuyita batya? Muno abakyala bombeerera waggulu. Kapito ya mitwalo 3 n'otandika ng'otambuza mpolampola n'ogenda kwena n'oyingira mu kiduuka. Naye bw'olutuula waka ng'oyagala otandikire mu dduuka. Bw'oba oyagala kukola saaluuni otandika n'ebizigo mu kafeera ng'obalumba awaka.
bw'omusibira awaka enviiri bulungi n'osibayo omulaba buza obeera wa kati ng'okola saaluuno timbeera waliwo nze ngenda omusajja ayagala mpe sente nyingi nsooke nkole edduuka lwaki towazeefuna ng'olinze omusajja zukulu guno baguyita konfule gamba konfule mwenna abagenda kwetaba mu kulima n'okulunda ogenda kusimba guno omuddo gukulira emyezi emeka naye buli wiikisi bbiri n'otandika okugusala buli every after 2 weeks ogenda kugusala ogutereke kati aliwo omusana gwaka nnyo tugenda kubawo ente z'amata tugenda kubawo embuzi z'amata tugenda kubawo obumyu gamba obumyu kati omusana bwe gwaka nnyo guno omuddo gwe tugenda kukuyigiriza okukolamu otya emmere y'obumyu emmere y'embuzi emmere y'ebusolo asimbye eketi gulabirira ente 2 z'amata nga buli lunaku ezo ente 2 zikwata 40 guno omuddo gwokka tugenda kubayo ensigo gamba ensigo ate tukolamu n'eddagala tulina akatungulu kano bakayita lik LEEK gamba lik ddamu oyogere okusembayo akatungulu kano ke tukolamu ebinzaali gamba ebinzaali bibinu katonda atonda eggulu n'ensi yali akimanyi buli mukazi buli mukyala kyalina okulya bakikola mu ttaka bakirima ku ttaka naye twajjirwa abasajja n'abakyala mu Uganda n'omu nsi yonna nga bo tubaagala bulamu bw'abantu nnyo baagala ssente okusinga obulamu bw'abaki baddira empumbu z'emuti katonda yatonda omuti yatonda omuti ogujjamu olubaawo ogujjamu ki naye bano baddira empumbu z'emiti ne baddira n'akakuta k'omuceeri n'akakuta k'omuwemba ne bateeka mu fuddukala ne bakola ekintu kino naye twebaza Mukama ffe tulina akatungulu akatuufu tugatta amagumba g'ente tugatta mu sinamoni tugatta mu ekibayita tamalik gamba tamalik omulwadde wa pressure omulwadde wa ulcers kino kyekinzaali ekyolina okutwala awaka akajiko akatono nnyo bweke kasimba entamu y'ennyama noteeka mu kyenyanja ekijanjalo bw'okirya oba olinga alidde ennyama ekinzaali tukyetaaga olya ng'owoomerwa ate ng'ojanjaba omubiri nga gufuna amaanyi kulwanisa ki endwadde gye tuli tugenze ku muti guno baguyita situlodola gamba situlodola kiddemu ekigambo omuti ogubayita situlodola guleete guli bagulabe bwe mufuluma wali mugenda gulaba gukurira emyezi 6 emyezi emeka guguno guli wano gamba guli wano teeka buli musajja ng'omanyi olina ettaka mu kyalo olinawa abaweeru bameka ng'oyagala gagawala bw'oba ng'oyagala gagawala kola ki ogenda kwewala ebintu ebitumeka ekisookerako ogenda kwewala kulya nnyo n'okwebaka nnyo omuntu alya nnyo ayebaka nnyo tasobola gagawala bw'aba ng'akola atya omugagga bw'aba ng'ava mu kyalo ajja n'amatooke ge busukaali ndiizi entula biki byonna ate bw'aba ng'ajja ng'agula n'amanda mu kyalo ga mitwalo emeka naye omwavu ku mwacagula g'2,000 akawungezi n'agula g'10,000 okubugumya emmere nga y'amanda bunaka gagula 3,000 tayimuza ensawo erimu obukebe mmeka y'emitwalo 18 omugagga ayongera okukekereza omwavu ayongera okudiibuuda abagagga mu Uganda beeyongera okugagawala abaavu ne beeyongera okwavuwala ng'ekizibu kiri ku mutwe ekyakwata omutwe kigute gamba kigute Uganda yitulu muno osanga omusajja ng'alina emikono 2 alina amagulu 2 naye nga tayingiza miliyoni ya sente buli lunaku ku part of Africa enkuba etonya buli lunaku omuyindi omuchina atamanyi omuganda atambula atya najja ku ttaka lya kabaka nakolerawo obugagga omwana n'amala makerere ne batunda embuzi n'ente n'enkoko ng'agende kunaaza ebinaabiro by'abayindi ababeera ku musenyu gamba kiruma gamba lutalo lutandise kati mwenna mugenda kugula ettaka ekeki ngenda kubawa fandi ngenda kukola miliyoni 6 ogende ekayunga ogende mubende ogende emityana ogule ekeki ofuna omwana akolera emitwalo 10 meka alimu kwensiju amatokana atekoko bine olaba eddagala lyaffe lino lyoka mu eka n'olima luno olujja omwezi ofuna
buli mwezi otandika kufuna miliyoni zizi kitegeeza okumala omwaka ku eka emu oba wakomyawo dde sente zange gwe nosigaza ettaka lyo ninkwecapa nebyo nonvaako kubanga lwakigamba lwaki ebyogenda kulima ku eka ebyogenda kusa ku eka nzabigula bwemala okubigula nga nkolamu kanu bwemala okukakola nga nkakuguza katumyako olabe omusajja n'omukyalo ogenda kugezaako ogula emiti ya $100 emeka genda ogisimba mu lujja lwo olaba rozimeronu musitu alina amaanyi gwe tomenyeka gwe jangu unalongo nesalongo gwe nawe kyalina amaanyi situla omulala bino tubisimbye muki kitegeeza omutu gwa $100 ogenda kugusimba ng'ekimula awaka bw'omala okugusimba oyettegeka okkirizemu gwe nga mu myezi 3 n'emirala mu sawo Uganda ogenda kufunamu obukadde 6 ogule eka y'ettaka ogule ki ekizibu ky'abaavu bonna ibabeera yalowooza gula ettaka yibamuzaala abagenda kulima ennyanya haliwo season bwetuuka ng'ennyanya baziseera mukimanyi so katugwa ennyanya ozizzaayo awaka n'otema omutu guno n'ogwokya n'ojjamu ekyo bayita evvu gamba evvu ennyanya n'onoga n'oteeka mu bokisi n'oteekamu evvu n'oteekawo ennyanya ezo ennyanya mu bokisi zimala emyezi 3 nga bwazissaamu n'olumba akatale bagwita $100 tukolamu oiro gamba oiro tumixinga arwa eto butunga butano tukolamu oiro bana bakutuka enjala tumixinga ne cloves twala omuti gusimbe mu lujja gwa 12 twala emiti 5 simba waka essential oil wa $100 gaba $100 ye obakuba maiti lewangala emyaka 7 kitegeeza bwobeereyo wakajjajjawo naye fiisa ku myaka 8 10 totya genda ogule $100 mu musekule maiti mugisiige mugiteeke mu kisenge mulinde abaana bagende Dubai emyezi emirala 2 bajje baziike jjajja nga bwali gwe obutukola mu preservatives bonna abakola soda bana bakwata mu mazzi enjala ne zikutuka abawunye ebigere gamba obugere abayina enkanyanya ku maaso bw'omukyala bw'amala okusala ebireveeri gamba eri Kampala mukade oyisaamu ka oiro kano mu dakiika 2 abadde omukadde adda buto mumpeyo abakadde 3 ntandikiddewo tulina ekibayita ekinzaala ekibayita tamalik gamba tamalik kinzaala ekiganda munda kibeera yellow kolamu otuka oiro kalabe abalina abaana abalwala ebisente ebiguuna olumizi bw'omugongo olumizi bw'amagumba tukawako masaji ng'omugongo bwoti bw'oba oli mufumbo kayo mama w'abaana bw'omala okunaaba waligenda ku buliri ako masaji ngebwoti sawa 10 ogenda kwanga wafulumye ng'omubiri gwonna oweza emyaka nganze ndikazeeyi naye ndaba nga nkyali emmooko kati mugenda kutwala kino ekinzaali genda okisimbe mu mukebe ekinzaali kimu kirwa n'okisimba ku mukebe otandika okukizaalisa mu mwaka gumu n'ekitundu oba omaze kufuna ika namba y'ekinzaali ika namba y'ekinzaali eva mu miliyoni 6 ku 12 naye ng'otaase n'ekinzaali kimu ng'otandikidde mu mukebe gamba ekinzaali kya nusu 12 gamba kya 12 bino byonna nyogera n'abasajja batalina ttaka naye bw'oba ng'olina ettaka gula ebinzaali 50 bisindikire sengaawo bisindikire jjajjaawo gula rosemero musindike mu kyalo ono bamuyita lavenda tukolamu eddagala ly'abaguba ensimba bano abaana babeera nga beebase n'agoloka saa 8 agenda okufuka agenda n'omuwulira ng'ali mu sofoliya atambula mu mbi ogamba kikimwa n'agamba omulyango bamanze gumbuze n'abakazi abakulu kyo batuukako n'abasajja bano abaana beebaka n'alowooza bayebase afuluuta gamba afuluuta n'aloota ng'ali mu kufuka mu mwala agenda kuva mu tulo okumbe yafuse ku buliri kati tukolamu amakerenda agaziiza abantu okwerabirabira abaguba ensimbo abaguba eddalo tukolamu eddagala mu lavenda gamba lavenda ate lavenda bakolamu air freshener nabano abantu abatera kubeeraku ebizibu ekiro nga ye basinga alogotana kati lavenda ono gw'omunuusa bw'okola otya sooka obunyeko abamunyukunyi mu nsi ya Mukama kano akantu koolaba ke kasingayo ebintu 7 byonna 1 ke kasingayo okuzaala alo kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto kazaala obwana 8 9 10 15 gamba ke kasingayo okuzaala mu nsi ya Mukama kano akanyu ke kasingayo ekyokubiri omukwano
kasingayo ki mama azaala ku makya akawungeezi ne baddamu omukwano omulala ani ala kirabyeko kino ennyumba y'olaba omusajja ng'olina emikono emeka olina amagulu ameka olina amaaso ameka nga tosobola esente ezimba kino ekintu gwe bakugobe mu Uganda watusala wana akamitandikira ku mitwalo 2,3,5,8,10 katubale emitwalo 3 obumye 13 omye 12 bukamini tukagula emitwalo 3 ziba miliyoni zinkaaga ozifuna mu galaji mu myezi mukaaga ng'otandise ne capital wa mitwalo 12 olwaleero basewo n'abanya abato abale tubale tulonkinga akawunga kaffe akutukola mu nsigo z'ensiju tugatta mu carrots tugatta mu corns nga boolaba kolaba oti mutabani tulina mu soya omuceeri kooni carrots na pumpkin seeds nga tussaamu n'amata so bano abasajja abakuze mu myaka abaana abato abakyala balina embuto oyetaaga polejon kiro yaffe etandika ku nusu kakaaga ku mutwalo polejon azimba omubiri kubanga alimu ekirungo kiyitibwa zinki ng'ekirungo ekyo tukifunira kusinzira nnyo ddala mu nsigo z'ensujju so kati webuuza poleji ya sawo Uganda tumupaakinga bwe tuti abaagala kusuubula mu nsawo namba ensawo namba ebeera bweti ate abaagala kusuubula mu mukebe omukebe gwaffe gufaanagana bwe guti eni poleji buli mwana yenna asoma yeyeetaaga abasajja bakuze mu myaka yeyeetaaga erimu zinki erimu proteins erimu iron fats energy carbohydrates magnesium na calcium efaanagana bwetu poleji yaffe so abalina abaana abato abasoma omukyalo oyonsa omukyalo olina olubuto okuze mu myaka oyetaaga kano so basebe n'abanya abato wetaaze tusange bakyengera budo owetaaze poleji yaffe yagala kusuubula tukuleetera ensawo enenene eya kilo 5 eya kilo 25 eno ensawo emu yokka buli kilo tukwera ku nusu 135 ng'ogula enene kitegeeza buli kilo bw'ofunako enusu 1,000 ensawo emu yokka eno osobola kufunako amagoba ga mitwalo 10 tuyigiriza abanyayuganda okukola okusingira ddala okulima n'okulunda okw'omulembe guno ng'osobola kulundira awafunda osobola kulimira awafunda ate n'oganyirwamu nga buli memba waffe bw'atwegattako mu bbanga lya myezi 6 atandika kuyingiza obukadde 3 ku dda waggulu kubanga twagenda okulanga abanyayuganda abangi bakaaba akatale k'ebintu kokubazimbira variation center ng'ekintu kyobadde otwala mu katale nikimala ennaku 2-3 nikyononeka ate bwe tukigattako omutindo kimala omwaka mulama nga kyali ku katale so bassebo n'abanyabo kirasi yaffe yugokola n'esawo Uganda buli mande saawa 3 tubeera kyengera buddo so tubaagala mwenna tubaaniriza abalunda omulyu abali malozimero n'ekyo kyonna kyolaba abasajja n'abakyala batansedde okulima n'okulunda bali mu kirasi yaffe eya buli mande sawa Uganda ebeewo sawa Uganda ebeewo